So tufananye tutya one. Is it something good? Are the colors blending? Okay. All right, cool. So let's start. Banange tubaniza ate era wano ku Ruth Kalibela Bwanika channel mubale kubanga mukifollowinga bulungi ddala nkomera n'omwagala w'abangi abantu bakwagala kuno Bambi, thank you so much for watching wale kwagala ne Kyamagero era twali tugamba tukomere twogere ku nsonga ezimu era ezibeera mu maka by'enjawulo mu bintu ebikwatagana n'omukwano nja kuba muzannyo mu mukwano mwenjaka tutambulira mu nadamu family cause ye muntu awe ebintu byenzikiririza byoyogerako batya exactly batya okwogerako olege n'obijjayo bulungi nenzikanyanga naawe nsanyusa okuddamu okubeera wano ku Ruth Bwanika live again. Neesiimye nnyo okujja. It's always an honor to share. Sinze mugezi asingayo naye endowooza zange oba oli awo opinions zange ziyambako olumu okushaping oba okuconfirminga by'obadde olowooza. Kano akakomo leero nkambadde kani ka madam kano akakomo kategeeza period positive workplace. Nti tulina abakozi abatukozesa bakama baffe balina okuteekawo embeera eziyamba abakyala nti baba batuuse mu mwezi omuzibu nti baba basobola facilities eziriwo zibayamba. Toilets ziri user friendly. Even us as team leaders tusobola okubayambako. Oli bwagamba olubuto olunnuma nnyo n'omugamba genda ekowummule, let me sit in for you. Yes, okugamba okuyambagana mu mbeera efaanaganako bwetyo. So I am one of those men who believe in helping the women sail through that turbulent week. Kati kyakutijja kuta ekyo kyennyini nkimpomedde kola ensonga kitabani kyo kino kigenda kukula nga kiraba kyokola ate agenda kimuyambako ku mukyala naye kuba omusajja nakulaba nga bikuyiseemu naseka busesi n'omugamba ndi mu piisi n'alaba nga gwe yeekoza. Olumu bubeera butamanya. Abasajja abamu bambi tubanenyeza bwereere. We have very many grown up men but they are not informed, right? But they are just grown up. So sometimes ignorance is expensive when such idiocy is exposed in broad daylight. So olumu omutunuulira omusaasira gye yakulira nti oba oli awo tebamutendeka bulungi. Kati nze ni musajja mutendeke, natendekebwa okubeera omwami ate era nintendekebwa okubeera taata. Kikulu nnyo ekyo. So bakadde bange njagala okwebaza nnyo omukyala anzaala Rose. Rose kirawo mama wange. Yeddira ki? Mama wange Wangabi. Ndi nnyoko nno. Woli Wangabi wamma obeera mmange ate ab'enkima bajjajjange. Ku ludda lwa maama babeera bajjajjange. So mama wange njagala omutumirako ennyo leero. Nakedde ne mulowoozaako ne mukubira ku ssimu n'aŋŋamba yandi oli otya munnange mbadde wano nange nno nze nkulowoozezza ky'omwoyo gunnumye. Zenna ebikalo birina ensenene n'engabi. Bambi ebyo bese bikwatirako dambiwa ekitiibwa ky'amaanyi. Ensenene wano ne bwe zigwa tofaayo. Ate kyewunyisa mwami Bwanika aze n'okusisika zize. Yes. Ali. Mwami Kalibala yaŋŋamba tomugaananga okulya. Ozimwe mu bungi. Ensenene nze sizirya. Nze ndowooza they are recycled cockroaches that come with a different color and size. Ndowooza yange eyo naye abazirya sibalinaako buzibu. Bwongere kulya biyenje byammwe. Naye nga njagala otumirako mange omukyala Rose Kirabo mwagala nnyo. Mama wange ye muntu omu kubasinga mu nsi yonna okunyiiza n'enkomayo ate nansanyusa. I love her and I hate her in the same measure, in the same vein. So mama wange Rose nkulamusizzaako nnyo. Gwe kyakutuma Kyamagero gwe mwana we omulenzi asembayo. Omulenzi yekka oba asembayo? Omulenzi yekka era asembayo. Ekigambo Kyamagero wali Kyamagero era takusuubira. Waliwo okusaba n'okusiiba. Mukama ku mulundi naye n'okugenda mu buliri nga okitaddemu essaala. I know. Olina amaanyi kwegamba g'okozesa n'ogamba eggulu lyonna liri ku nze leero kiteeka okukuta. So taata we yagenda alina ekyo. But I really want to thank my mother mwagala nnyo Rose. Njafunayo olumu obudde oba oli awo ndikola Facebook live ntuleko naye nyumye naye. She has a lot of things ye byandabamu byateewuunya. Mukyala wange ne bwamugamba amugamba yoyo tanaba mukyala ba oyo ye ande alinga kitaawe. Alinga kitaawe tategeerekeka. Taata naye n'olugezigezi lungi. Talina lugezigezi. Ali just informed. Abantu bamuyita ab'olugezigezi
they are informed and principled. Now majority y'abantu yagala nnyo abantu abatambula mu laissez faire mu mode ya to whom it may concern. We don't move like that with life. We are principled, we love time, we love excellence, we love neatness, obuyonjo, okubeera nti oli mutuufu ku budde, okubeera nti oli accountable, zembala ze twagala. Kati tuzibateekako nga mwate mutandika kuyomba mutulina olugezigezi. Totally shallow approaches. Terubeera kukuvuma. No. Muntu ali wise. No, not wise. Someone who is exposed and informed scares people. Why? Because they are not informed. And because their frame eyense awe bagirabira kati bwa disrupting kye babadde bamanyi, naturally it comes with resistance. So for me, I'm used to that kind that people will always resist it. Naye mundange gye yeeyongera okukula tukananga n'akasajja kakyogera mabe. So time comes and you get illuminated. I remember omugenzi Dr. Kiseka yayogeranga ku bintu ebimu n'agamba akudaala omusajja yakudaala abasinga tebamumanyi. Actually he is the best vice president we've ever had. Era nze ndi lucky nti namulabako era ne muwulirako nga zze mu Bugolobi flat show ng'ayogera bwe yali asula mu Bugolobi ffe twasulanga ne vice president. Wow, planned. Naye ng'engeri gy'ayogera ebintu olabira ddala the countries on a course nga tayagala convoy nga mukyala mu byalo lumu yagenda n'akyala eyo ekizibe masuuliita kulu ne bantwala eyantwala baali bamuyita Andrew Simon Kawesa yali presenter ku UBC ye yantwala anti ng'asula mu Naguru flats ez'aba journalist bannamawulire bonna nabo tebamanyi na kumanya lwaki abasinga basula nnyo mu ntinda Kisaasi. It is a national plan. Yali yabiplanning nti ab'amawulire bonna balina sula mu side z'entinda era ye wali information hub. Today buli gwobuuza obeerawo wamawulire ntinda bali awo twetooloolera awo. So ndowooza owulira muweerere nnyo abaana banna tuweerere nnyo abaana tebabula abeesesi bayingira bwe bali. So munnange akyala emasuuliita ekiziba ne bamukyanyukira nnyo abantu ne bamuwa ente n'ebintu babira n'agaba buno obute bwammwe bwe mundeetedde bukoozimbye tebulya bulungi mugende mubuliise bulungi muggyemu amata mulabirire amaka gammwe. That statement up to today ntambulirako nze era mbagala omusajja ono amaanyi agajjawa abantu bennakulandaba. My feed was very clear from the word go. Samson Chiseka was one of the people I grew up seeing. Sankara bwe yajja mu Uganda, I was the lucky one to see him. Thomas Sankara okuva mu Burkina Faso. Wano nali wendi. Wow. I was young but I was with the trends. Nga ngoberera nnyo muzeeyi yagulanga amawulire bagayitanga munno ng'agaleete waka ne tugasoma. Mugana osoma? Of course nga nsoma n'angamba soma ombuli ekyotegeddemu ne mbitegeera ne mubira bye ntegedde n'aseka n'ampa context endala. So people abagamba nti babeera balugezigezi. You can only be arrogant if you're informed with information that is valid and when you have money. Now waliwo abantu abamu nga owekitiibwa Patrick Mbabazi nti ye alina ssente ate ali informed. Kati ne bw'aba agenda okwogera nti ababuuza you want to talk me about what? Kati go obeera bruised. Ye kyagamba sina binjagala mugamba naye tagala kumala budde. Talina budde bw'agenda kumala. Frame ye yemboozi yeebuuza nnyo why am I talking to you and what's the return on investment? Tubeereko awo kanzigi awo tutule mu kati tule mu bitooke kuki byebyo nno luusi. Naye kakati olaba ebintu ebigenda bikyuka olw'ensonga nti abantu edda olaba nti Abaganda bawasanga Baganda banyankole kuganga buli muntu gyali gye babeera olw'ensonga nti walibengawo ebyabangawo. For example kati nakyoga nti tulemu awo tunyumye twabanga n'engerewo nemutula ku bisikine munyumya bunyumya abadala ku mwesawo ne banyumyamu kale tujja kuleeta ku muntu mulala. Ebiseera byayita naye ebintu ebyo byonna tukyabirina. Okutuula ku bisiki leero mutuula ku ccupa za bbiya. The models are still the same, they have just been refined. Naye kati waliwo intermarriages ate nze nzaagala nnyo kubanga bw'otunuulira bannange kusoma kuno tulina kye twayita civil wars mu Uganda wano bwe twabeera n'olutalo lw'amadiini, the religious wars between the Protestants and the Anglican. Tulina twabeera n'entalo z'Abayisiraamu nga balwana n'Abakristaayo.
intermarriages zino kye zisinza otuyamba zituyambye okukuuma eggwanga lyaffe nga tetulimu kwawukana nti omuntu ne bw'atandika okwogera sectarian talk ffe ng'Abaganda omusirisa mangu kubanga nze gwe nawosa si Muganda. Bw'oba olumba abakyoli genderera nazaalayo. Bw'oba olumba abakakwa lumba mpola. Ninayo abaana. So intermarriages zino nze nzaagala nti zikuchallenginga ggwe okulaba ensi mu fremu y'abantu abandi. Kubanga bwe tuwasa mu bantu betubadde tumanyi si kibi okuwasa mu bantu bo b'omanyi naye osigala kye wakula omanyi nga ky'omanyi. No change. Mukyala wange omuntu oyinza olowooza si Muganda. Actually. Linda hizo gamba weri mu mata. Nega Muganda. Not because of the intermarriages. Yes. Zamu blendinga bwezito. Olacha. Omwana lutalo kye yayimbye kyajjula emmere kano kyajjula amata. Okitunula olaba nga kyala kyange kito. Nati waluka tolaba kati nga intermarriage. Kijjamu buwanga naye kito. Bubiri bwokka naawe olena muzannyo. Anti namala. Amalirira we. Munaye nkubula ekyamagero etokyogeranga abakazi ffe tusalawo nti okujjako Linda nga akkiriza nti be baana baayagala. Obadde okimanyi nti ennaku zino omusajja ogenda n'ofuna vasectomy nga togenze na mwagalwawo. Ye obadde okimanyi nti tebakyakozesa girita ya luli nti enkovu osigala ogiraba nti bakozesa lweza tekinologi nti nsobola okugenda ne bansala obupiira n'otamanya gwe mukyala wange n'enkiwa wiikisi 2 n'empona nensigala nga nkuba blanks. Naye anti kati olaba onakusina mu weeks 2 ya myezi 6 wakyangu nnyo okujja. Myezi 6 bagamba nti wakati awo beerenga bugamba okiriyalinga vein tube kati akyangu okiriyalinga awo neegira. Anti gwe ekyokola omugamba gwano gwe sigala ku IUD tomulaga nti eno wasaze osigala ng'otwa awoka oba okimaze oba ekirala Rusi bw'osigaza obupirawo nga bulamba. Nze kyenzikiriza nzikiririza nnyo mu dialogue. Yes. Era amaanyi gange gali nnyo mu nteeseganya. Obuzibu abaana bange bagenda okufuna nga bakuze nti kijja kuba kizibu okumpitako n'emifumbi. Kubanga omuntu lwajja n'emifumbi manya munafu mu bwongo. Kati nina mukakkanya kasita mmussa mu nteeseganya mba ngenda muwa. Kikulu nnyo buli musajja ali eyo okweyigiriza kye bayita the art of negotiation. Okuyiga okutambuza entegeragana n'okukkaanya nti ngenda kwogera n'ono aleme kunyiiga nnyo bafune wini naye nga nze abatabaganyizza saagala bukuubagana. Now that's what I do. Abasajja abasinga batekamu ego kiri nze musajja nze nina okuwangula kati n'atayagala kukkakana kiri kyoyogedde. Omusajja okuwangula tekitegeeza nti nina kulwana buli kanaku. Ne mu kukwata empola mpangula. Actually omusajja akwata empola ebiseera ebisinga awangula entalo nnyingi than battles. Luno olutalo omukazi lwokera ku makya ne weereega bodde eno bodde eri era ojja kwerijja weerijje nkuleke nkuteege ku lwokuna. Okole ki? Nziremu okukireeta naye nga nkireese nze nkiruse. Muwange endala. Kati gwe wabuguma luli n'okkakkana. Kati nze nkuyise. It's to my game plan. Mpangule. Seetaaga kozesa nnyo amaanyi gali mu bwongo. The mind is the power. Kati buli bwogenda n'owasa mu mawanga gano amalala Rusi olina by'oyiga noga ate lumute twagenda okuwaseeyo waggulu eyo oba mu West Nile tebaatwavuza baatwavuza ne tujjamu engatto ne twavula kataala nze nno tebyanyumira nga mpula erigamba kati kino nakyo nkiyize. Intermarriages kye zisinga okuwa abaana baffe nti abaana bafuna richness eya culture. Kitange yaŋŋaana okugenda e Bulaaya paka nga amaze omukolera diguli eyawano olw'ensonga ye yali yalaba wala nti singa ŋŋenda e Bunaayira nga sinnasoma nnyo wano nja kuba sirina culture value groundedness kubeera na bearing emala mu bulamu. Kati bw'obeera n'omukyala nga mukakwa gwe ng'oli mutoolo kirina engeri gye kibagatta
nti omwana abuuza taata kabira yammwe yeki nga tagimanyi taata namuganze ndi mukakwate mami babuuza batya babuuza bati ate mami nti babuuza bwe bati kati omwana nakola omwana between the age of 5 paka to 17 abeera alina paka 15 abeera alina chance okuyiga ennimi wakati w'ettaano ku 7 ng'omuyigiriza ng'aziyiga ezebiri aziigidde waka ng'aziigira waka toyogera luzungu nze wange siina luzungu wakaluusi luganda era omuntu ayogera oluzungu mubuuza kiki kyotege siwulidde bulungi luganda nange bali batandise good morning mami kuzani yagambye ewabwanika teddamu nvuuzi ombuuze wasize otya nno mami bulungi ate n'okimbulira mu time entuufu wasize otya wasiibye otya bulungi weebale nnyo wasuze otya ofumbye nnyo bino weebale kuteesa weebale kuteekateeka bannange naye kati ze bwetuliramu mu intermarriages ezo wano mu behavior avudde lyakuwadde haga nazaalawo kyokka nazaala alina kulingiriza eri weetaaga nkunyumizeyo akaboozi kanojuzi we twazaala zaza ruumu gye baali bagenda okuwa mukyala wange amaze okuzaala azaalira ano ku Kampala hospital seesiga malwaliro malala neeronda nnyo tena kinnyonnyola ekyo tukimanyi so ruumu baali bagenda omuzza ng'amaze okuzaala nensooka njikuba saaki tambamu kamera njagalako enzigi bbiri inlet and outlet kubanga nnyazaala owange mu Buganda bw'abajja mu ruumu okulaba ku muwala we baganda be baŋŋamba maama abadde aleese ekyenkya kati nze nempita wano kubanga ye ali mu lukuubo nempita wano era twalina Falida oyo nga Falida afense nakazi we ekyo kyanyina Falida ambeererawo nnyo buli bwagamba nti mukyala wange ali muleeba asula mu mmotoka abeerawo oyo senga w'abaana Falida nga afenseko ngera yegunga beera ku bulinzi beera ng'olaba n'alingiza n'aŋŋamba nyazaala ninga amulengedde nempita eno nenfuluma ekyo mikwano bange be nali nabo mu ddwaliro tebategeera lwaki meetinga na mukyalo bagamba in my culture I'm not meant to meet with her obuwangwa tebukkiriza because mudda bawasanga bato bazaalanga bato nti watunuuliranga nnyazaala ne weegezaamu bitaawoba kati awo nze nfulumira eri bwe ŋŋenda mu kabira nga bo nnyazaala waabwe akkirizibwa okumpa haaga mu kutandika kinkaluubirira naye nteekwa okinnyonnyola nti maama ozze okumpa haaga naye obuwangwa so out of respect maama nja kubeera nga hambu wuuli naye sijja kuwa nnyo haaga kati ategeera wenva nti obuvo n'obudde obwange tebunzikiriza abanyankole bakiyita kufumbata iza nkufumbata yange nkuwe haaga tekinzikiriza kukola ekyo ate ne n'atakitwala mu bubi nti oba nganye buganye oba mwenyaha n'akitegeera intermarriages nze wenzaagalira nti zitusoomooza okukyuka n'embeera anti gwoba okyuse naye ate abalala bonna bakuli emabega for example ng'okufukamira mukazi mpasizza wange kati wali olaba kati wasiza omukyala taata Kyamagero Sezaala omuwala ono alina okufukamira kati waliwo cultures ezimu ng'okufukamira abaana kati anti mukyala wange muwa pedigree ne mugamba kitange bamufukamirira baganda bange abalenzi babafukamirira n'abawala oba oyagadde bafukamirira kubanga baba baami bo naye bw'obanga olina omuntu gw'otawuliramu mirembe kufukamirira tomufukamirira olaba bw'owaba siwabye waliwo bakojja abaakajanja waliwo basenga ab'olugezigezi kati Luusi tolaba wano nti oŋŋamba mbu nina olugezigezi tonnalaba bannyinansi ewaffe nze omu ku basinga okukwata empola era omusirifu ennyo ewaffe awo ntidde lw'oliraba Brenda wano n'olaba Jackie n'olaba Nanziri ojja kutegeera nti tuli Titania
naye waliwo bassenga olumu abakiyitiriza nga ne bw'asanga mukyala wo ku Kampala Road amukoowola muwala afukamire kati ayagala ave mu mmotoka ajja afukamire ate birina engeri gye bitunula nga bibuuza kiyere muli bulungi ali atya bambi tuli mu Kampala muno ali ku Kampala Road afukamire ate naabuuza tamala olwansi ofukamidde wansi ku luguudo siganye balungi kiyinza okuba nga kyampiso bikola naye mukyala wange bw'aba alaba nti gwe olumu okikola kuyisaawo fugabbi alina eddembe obutakufukaanirira era nze ne bw'onookiŋŋamba nja kukugamba si muganda olumu bw'oba omunenya lekamu anti kakati awo waba obuzibu kubanga kati olaba gwe oli kusaidye right now because you're still in love naye wano kasita omukwano gwaggwawo nga bakyonna okuloopera naawe otandika nje omusajja yenna ali eyo kino njagala mpulire bulungi omulimu gwo is to protect your wife from your children from your relatives from your colleagues even from yourself at times. Mufuuse dangerous. Mukyala wange okumukuuma seetaaga baŋŋanda na mikwano kumbulira bibi byakola mbimanyi manyi n'ebimulabako musinga okumumanya obulungi bwe n'obubi bwe kati tolina kyogenda kuŋŋamba kyesimanyi bw'aba tayagadde kufukaamirira nga si wa kabira yaffe saagala ate okikubemu oluyimba okole ne drive aye munnange teri bafukamira teyakulira mufukamira bw'aba akiyize n'agezaako kukikola muleke akikola emirembe gye kintu kyekikuliramu ate alina n'ensonga lwaki kyagala kufukaamirira ggwe abamu ensonga lwaki bagenda bafukaamirira you're so casual with people buli wojja obeera mbadde awo nenga akambiteko wano nzije embalabe wenna tosibye mapeesa essaati eri eno oyambadde ziyeboyebo bino bigundi bino byemwambala bino ebisiripa walibiri awo toli kugulaawo ne babiyita bamuyita bikulokuseera ekyo kyoyambadde otambula ozunga nakyo kwegamba akutunuulira you know the gestures of culture come with respect kati gwe teweekaalinze na respect and you want me agenda okukola nga gwe wuuyo ku gate no era bw'atakufukaamirira nga tomunenya nkubira nja kukunenya ekikuzunzanga buli kati nkubira nja kukunenya nkugamba ensonga zino wammanga ensonga lwaki mukyala wange takuwa kitiibwa gwe kennyini teweekaalenga na kitiibwa otoleseewo olukonko lubeerewo omukazi wange si wakika tojja kubeerawo forever oyinza okufuna obulemisa obuzibu yensonga lwaki nkola ebintu byange n'abaana bange na mukyala wange bano bamuli asooka nga Zuzu akuze afumbiddwa omusajja anizaza zaza akuze omusajja gwaleese bamuli asooka kati kanguleko ebintu bibiri mwe muyinza okudda mu luzungu ennyo tewali muntu asinga bataata b'abawala kukola research ku musajja tebakikulimba kati bw'okizuula nga bwekito bwe kiri nze ebyokukola bibeera byangu omuwala yenna ayagala nnyo ssanyusa kitaawe naddala ani gwagenda ofumbiro nze omulimu ogwange kuteeka muwala wange mu positioni gye mmanyi nti mu saaka eno mwajja ofuna omwami musomesezaawa azanyirawa ku weekend bwe babeera mu holiday bw'atravolinga ku trip atravolinga n'abaani tagenda kugwa mu void bunasanga eyo Kimbugwe he looks good, he's educated. What do you mean educated? Bw'akugamba nti oli muzadde it's your job to structure environment y'omwana wo mwagenda okubeera gy'asomera abantu bawangaala nabo batambula nabo nga bagenze mu holiday mwabo mwe baawe tagenda kuva wala so me I make sure I audit all that space kati ondeetere Kimbugwe mbu no when nagenda ku university eyo nensangayo Kimbugwe Kimbugwe ajjeko ku weekend wano tunyumyemu bataata tuli bagezi okola pate n'ogamba abaana mwenna enkya tulina wano pate buli omu ayitayo mikwano gy'etaano mu mikwano gya muwala wange abataano waliwo abalenzi babiri ababeera constant mu lunaku nga bajja kati abo bentandika okwetegereza ennyo
mulembe gwakyuka gwa digito kwata essimu zaabwe ng'ozissa mu software y'omu ng'owulira emboozi ze banywa bazinyumya n'abaana bannange nanasoboka okuwasa aliraanye muwala wange I must protect my children. Is that right? Privacy anti kati oli mu luzungu oli mu luzungu mwana wange mwewala bamuli asooka kati sigenda mutambulirako nnyo ne tekinologi agenda kunnyamba omusemberera ennyo okitegeera kati nze nziraawo I love my daughter so much naye ng'ejje ngenda omupositioninga that she won't be so far away from my expectation. Kati abali bwe bali asooka era olina ky'oyize mugende bwatugambye luli buli kimu olina ky'oyigamu. Family ezisinga omwana yawajja okulabako ewammwe enneeyisa ye n'ebigambo byayogera bikulaga ewaabwe kye bali. Kituufu. Kakati olumu toba meeting formally. Muzeeyi wange alina ke yakolanga. Otyo. Abaami abo abaawasa bakoo baffe abaawasa bannyinanze nga bwe bajja ewaka abagamba kwata wheelbarrow eyo tukkirire ffenna wano wansi tubeko bye tujja mu lusuku. Wanje. Otyo. Mu kukkirirawo bagenda banyumya nti mwannyinanze abadde alumika emboozi ng'ali mu ddiiro bamusazeeko amubbira ebibuuzo tamanyi banyumiza na kitaawe. Baamuse. Otyo. Bwe bakkirira eri mu lusuku bagenda okudda nga bondi yaabwe endala. Ng'endali ategedde kyagala okumanya. Kati bw'amutwala n'apushinga wheelbarrow okuva ali okukoma wano waka nga mulaba yenna aweekeeranga ng'agenda wanda mutima. Muwala wange ng'ali ku kizibu. Anti amubuuza munaaba n'ennimiro mmwe oba? Tuli Baganda tulina okulima olusuku katala okubeerawo ewaka. Engeri gy'oweekera weetaaga okujja ennyo tukole wano. Kwangu omutima oli kumpi guwanda. Kati gwe obirabanga ebyolusaago but it's crafted differently, uniquely so. Naye nga muzeeyi kyabeera avouchinga muwala waffe gy'alaga bakozi. Kati intermarriages nze sizirinaako bannange nzaagala okufa. Naye nze kyemanyi kyekyandisobodde mu nsi kwe kuwasa omuzungu. Era nali e Bungereza eyo nga nkyasoma. Nga bumanyi okuneekubako omuzungu nga lwaki bakitabukusika tebulina nnono. Naye nti nabeera ng'ewaabwe bwe bali batekuba balina ennono. Tebalina nnono. Omuzungu ne bano bennyini abagenzeyo balowooza bazungu bavaana e Kampala olw'okubanga abeera mu Alaska n'atandika kweyisa nga ba Alaska bakozesa ekigambo eky'oluzungu adaptation. You adapt. Bw'adaptinga olina by'osigaza n'ogamba ola adapt naye ensi kino kiganye nasigala nga ndi musajja Kyamagero omuntu wa wansi angenda sigala nga ndi musajja. Ennono erina engeri gyeko whatever language and culture and tribe you come from waliwo ze bayita deal breakers nga tozisobola zikola. Bali tebabirina. Anything goes. Whatever makes you happy. Muntu ki mu nsi atambula n'ennono egamba nti whatever makes you happy nga talina kimukugira. Because if you don't have temperance, kwefuga, anything can go. Abo kiruzinze. Be bano be tulina leero tebalina mutwe, tebalina nkizi, tebalina bufuna buddo, bali awo. Omuzungu yagaana okukuba. Ate nga okusinza ku bintu ebyokola olaba nga omuzungu yali kusobodde. Ekyo nakimuggyako. Namuggyako obudde, ne muggyako clarity, ne muggyako structure. Bye nasinga oyiga mu bazungu ebbanga lye namalayo. Njagala nnyo structure, njagala nnyo obudde, njagala nnyo clarity ku buli kye mba ngenda okola. So kitegeeza ndi naamwatulira. I don't care how you feel but I will speak. Naye nze okuzaala omuzungu. Luusi ojja kufa tolabye ku mwana watya kubanga ki ebintu ebimu bafaayo nnyo okola nti bakulembeza nnyo omukyala n'abaana kyekyo wasinga okutyayo nti okubanga omusajja ekyo tekintiisa nyama ne alpha male alpha male waliwo bayita abamale naye nze ndi alpha male. Okusoosowaza omukyala n'omwana tekirina we kintiisizaako because I'm a strong believer in equity, not equality, equity. Kati omukyala olaba nga bamusoosowazizza well and good kubanga gyenva mu Africa bwe nfa
omukyala bamuggyako byonna ebyange byonna abaana kati nze ekyo nakijjawo tikijja kusoboka nga nvudde mu bulamu bw'ensi tebina kyemugenda kujja kulinda lwaki biri mu mannya ge tebina mu mannya gange biriwa biri mu foundation Kyamagero bino ebyabaana bimugenda okutunda buli mwatundeko tekigenda kusoboka linda mwakikkaanyaako nti bigende mu foundation tujestalinga Kyamagero Foundation emmotoka zonna ze tulina ebyapa byonna bye tulina business zonna ziri omwo bo bafuna kye bayita shares kitegeeza linda ne bw'aba wakutunda ate gwe okusooka okwogera ne Mandela n'ezzaza n'abagamba nti twagala kutunda kino bwe baba tebakkiriziganyizza naye eri kitambula kitegeeza nti zzaza ne bw'anaafumbirwa n'afuna bano abalenzi abakujjukujju n'amugamba tutunde kino ekyakitaawo agamba I have to first sit with my mother and my brother kwegawa wabakwata basatu bano basibira wamu bonna bali wamu kitole buli omu alina okuba nga asukukkaanya n'abalala kubanga Afirika ngimanyi okola n'okola ebintu byonna bifattayo mukyalawo bifattayo ng'abaana tebatrainiza mukyalawo n'asiga nze nfaayo nze ndibateereddewo buvunaanyizibwa bwange okuba traininga butyenge gye bagenda obigaggawaza that's it nina kyengobeera bakiyita 7 generation concept Lucy njagala n'omuntu alaba program eno leero weebuuze emirembe 7 okuva kati lwaki banaakujjukira I know what is your legacy plan like emirembe 7 okuva leero lwaki abaliddawo bajja kukujjukira bagambe waaliwo Lucy Kalibbala bwani tazikawo now okukola ebyo you must match resources and the people you have around you kitegeeza oteekwa okukola naye abaana n'obakubiriza nti bo bennyini bateekwa obbikubisaamu emirundi n'emirundi okubisigazaawo now I cannot do that when they are fragmented ngenda bikola nga bya kitole tewali akkirizibwa kutunda ttaka lino naye osobola okussaako bizinensi yonna gy'oyagala n'ojjamu akasente ettaka ne lisigalawo ettaka lya foundation tewali akkirizibwa kutunda shares okujjako nga mwana obanga muzzukulu wa foundation kitegeeza ba external tebagenda kuyingira bakyala b'abatabani bange tebalina migabo mu kampuni mu foundation bazzukulu bange be balina abaana abagenda okuwasa muwala wange tebalina migabo mu foundation wabula abaana be bazadde balina structure esigala ekulwaninga for the 7 generation okulaga nti 7 generation concept y'amaanyi gwe ali mu kulaba emboozi eno leero njagala weebuuze omanye emirembe gyo 7 emabega can you trace it akikoze nnyo akoma kwogwakusatu emirembe emirala egiri emabega ena gimuwambako togimanyi you don't know where they were you don't know what they were doing you don't know what pushed them naye oli mu nsi otaayaaya lwokeera nogenda n'okulayira tuli mu kuyiriba anti okuyiriba kwekugendamu era nakuyiriba intermarriages okuyiriba kuli structured structure y'okuyiriba gamba nti ngenda kuyiriba naye kino kyengoba legacy is more stronger than anything else kati bw'ofuna omuntu ng'avudde mu kabira ndala nawe n'ova mu kabira endala ne mukwatagana write your 7 generation concept with your partner and run it n'abaana mugibategeeze eno ze nemanye ntunonde kati lemise oli munyankole ndi muganda kati ewaffe tuli balimi lwaki ontadde mu banyankole obafaananyi kati balunzi kati ekyangambe ekyamagero n'omuhima oguna wiiti ekyamagero n'omuhima buzima ndowooza olaba kati okulima kuno njagala nkunawe nkuyigirize naawe onjigiriza okulunda naye ate wayinza okubeerawo awo okuba nga kuyinza okulema okutuukibwa nga bwekwalibadde singa ovaawo kati ani kiri bwe kiti bwe tugatta okulima n'obulunzi gwe n'olima by'omanyi nange n'ennunda bye mmanyi ku ttaka lyerimu famire esigala efuna sente. It is not a must for me to learn your entire culture. It is rather a must for me to understand what facets within your culture ezisobola okunyamba to become a better partner to you. Nti wenkwata kino nakira mukyala nga ajja kusanyuka
kiba kimpa amaanyi ne mmanya nti okay kino kigenda kunkolera kino kimpa bwe kiti n'okimaagi nga bw'otyo ne mutambula. Obuzibu bwe tulina nti fools are competing. Come again? Fools are competing in families. Okay. Okitegedde? Mpulidde. Ababuyabuya abasiru bali mu kukompitinga. Partnerships and collaboration are for winners and brilliant people. Okay. Leeta kyomanyi, ndeete kyemmanyi, tufune engeri tugenda bbi. Wano mu kukwatagana bigenda kubagana nnyo, but we're going to make it work. Partnership, collaboration is stronger than anything. Mutagamune patience. Anti kyekyo because bikoonagana. Eno waffe tetufukamira eno ojja kufukamira. Genda mpola kakwateko okugende paka wansi. And that's where twetaaga okufuna kye bayita tolerance and compromise. Yes. Nti wano ngenda kuseseetuka mu mpola. Wano nja kigumiikiriza. Naye ne mba ngumiikiriza mbaako wenkoma. That's how we're going to move families. Tulina ennaku zino divorce nyingi n'obukuubagano bungi mu young couples. Waliwo omu ku baami yajja n'aŋŋamba Kyamagero gweyogera n'abasajja nze mukazi mpulira ntamye omukazi simutegeera tantegeera. Ne mugamba njagala onkolera ekintu kimu. Gende wa mukyala wo oyo otuule naye omubuuze what is failing us to make this work. Tutandikire awo. Abireete nga bwe biruma naawe obireete nga bwe biruma. Mwekwana nze sikiriza nnyo bino bintu bya tugende ewa kansala tugende ewa kansala. Ataliyo. Nakeera ku makya ne nkukwana. N'ontokota. Era n'okkiriza. N'ensonga zange n'enziwa. Bwe tubanga twakkaanya ku olwo, we just need a neutral place. Temubyogererako wano waka. Omuntu ajja kunyiiga agende yeesibire mu kinaabiro. Mutwale mu restaurant ate omutwala mu restaurant zino ez'ebbeeyi nga bw'asitula eddoboozi yennyini y'aswala. Omutwala eno muga mukwanuka njagala twogere. Where did we go wrong? Twatuuse tutya okuba nti oninako obusungu bungi tange nkulinako obusungu bungi. Nsonga eno. Lwaki Kyamagero kyoleese nti gwe okireese ng'omusajja. Most times abakyala bwe baagala okutandika ensonga bw'ekyo. Omusajja takuwa na budde. Aba yakugamba nzamu ebyo eby'ekikazi. Anti kiriwo ekiti. Ebyo. Ensonga lwaki omusajja ebiseera ebisinga tagireeta. We are egocentric. Yes. Ate omusajja nagambye nti nzikiririza nnyo mu nteeseganya. That's my biggest strength. Nti essaawa zino omusajja ajja gamba omukazi ono mumaze tantegeera ngenda kufunayo n'omulala. Tulina ekintu kye tubuusa amaaso luusi. Bakiyita emotional capital. Ebbanga lye mmala nga nkukwana onzikirize. Ebbanga lye mmala nga nkutembeeta ontegeere. Ebbanga lye mmala nga nkussa on board to see my vision. I must do it 3 or 4 times more when nfuna omukazi omulala. Now because I'm egocentric olumu sirowooza bintu ebyo. Ntambula na vibe na busungu. Era nze ngamba nnyo abantu yawula nnyo emotions ku nsonga enkulu. Ate nga webafuga emotions bafuga nnyo. Kati nze bwe mmanya nti ekintu kino kigaanye nnyo. Olumu twakyala bavuka tuba n'ebbugumu. Ebwonondekawo njafuna omulala sigala ddandaba biki tebampimako ggwe. Abakazi nno bano abalala bwe tuba tugendamu ffe ng'abasajja bo ng'abantu babeera baabala nti they just need a provider. Omukazi ono gw'osowaŋŋanye naye ekyamazima yakwagala. Muzeeyi wange yangamba mukyala wo yajja kunyiiza ne ku myaka 5 ajja kukola ekintu ogambe naye. Nangamba naye kyasinga abakyala abalala nti yakwagala. Kwagala nnyo. So nangamba weeyigirize obugumiikiriza. Weeyigirize tolerance. Weeyigirize okubeera n'emboozi nga naawe zikutiisa. Uncomfortable, scary conversations. Tule wansi omugambe naye mukwano. How did we get here? Paka
ng'abafumbo batudde wansi ne tukkakkana ne tugamba tutuule twogere twekwana waliwo kabbiri ezimu zo nga kukkakkana tekubaliiwo nawe boogeza maanyi anti kiri bwe kiti bigenda maanyi bintu bibeera bibiri ebyogeza omuntu amaanyi. At times it's ignorance with money. Omanyi, money exposes the true you. Money and power exposes who you stand for. Mukyala wo bw'otandika omuyisaamu amaaso olw'okubanga ofunye kasente. Balo bw'otandika omuyisaamu amaaso olw'okubanga ofunye kasente n'obuyinza. Munnange mudda bw'okitegeera nti wasubwa. So it's only fair that we strike a balance. Nze ng'omwami, nze nga taata, ye nga maama era nga mukyala wange ate mukwano gwange. Nti olumu bwe mba nga bintabuseeko antuulira n'aŋŋamba mukwano genda weebale. Lumu linda amanyi okunzijjako amasimu. Amba genda weebale. Aba bakwedda amateke wano. Essimu zaani z'okwatako. Omwana aba ne looko mu ssimu omwo ng'alinga enkuluze ya gundi Bank of Uganda. Anti looko ebeeremu n'essimu aziggyeewo neebake. Omusajja n'omutolako amasimu asooka n'akubuuza ndi mutabani wo gw'ofuga. Kati nze kyenkubuuza Ruth. N'akubuuza essimu z'otwala ziriko ssente yo n'emu. Kati anti era ekyo kigenda kudda ku conservativeness. N'abasajja abamu obutamanya nti ensi ekyuse twetaaga okubikaminga ng'olujegere. Lujegere lugonvu naye lusike. Naye kati nze okubeera nti bintu bino abikola okuntaasa neebake. The reason we marry wives at times is to protect ourselves from harm. Waffe we are risk takers. Kati omusajja tabanga ate omukazi yafuuse harm. Bankubidde ekiro ku ssaawa 5 ez'ekiro waliwo ddiiru etambula Kyamagero jangu njagala kusimbula. Nagamba ogenda wo. Tani nawe kye ngenda omumaliriza. Nti kiri bwayise. Tugende ffenna. Muteekwa nga mukwatagana nnyo. Bwana omusajja atandika okukirowoozaako. Anti wulira. Ebbuba lyotaddemu. Si bbuba. Mukyala wo kyakyasinze okwagala kulootingira ku becoming a better person. Yes. Ebiseera ebisinga ebbanga lyemaze nga nsoma gender issues naddala abasajja. We miss out on the power of listening. Ate nga ewali amaanyi gaffe. Amaanyi g'omusajja si kwogera, kuwuliriza. Kuwuliriza. Obeerawo n'owuliriza n'ogamba and you listen with an intent of understanding the context, not to defend. Abasinga bakozesa kiri defend. To understand. Bw'otandika okusoma ebintu ebyo oyiga obbalansinga obulamu ate ne bukwanguyira nnyo mwattu nga teweetaaga nakukola bingi. Nze emirembe gyange njagala mba neebasa amateeka bagamanyi ewange era bwe ntuuka ewaka buli omu ateeka okumpa hag. Ne maid. Tetulina maid waffe byaffe tubyekolera. Mirimu tugyekolera nze n'abaana bange ne mukyala wange. Tetulina maid. Waki? Tetulina mikono. Nja kukyazola twogere ku maid. Soba nga tusiibula abavubuka bennyini basibira entanda abalowooza nti omwami mukyala okuyambako ku bintu ebimu okuwummuza abatandise okufuga okwe. Mukyala wo is a companion. Companion yabeera muyambi. Let her be the companion. Kitegedde? Kyakubiri mujja kuddeeyo muyombe ku TikTok ne ku YouTube. Kyeba kyamago babyogera kubanga bo balinamu era baasoma. Bino byenjogedde tebiriiko yasoma n'ataasoma. Waliwo abaami mu byalo eyo nga tebaasoma naye nga banywezezza amaka gaabwe. Enjawulo gye balina naawe ali mu kuyomba ku mukutu kuno. Bawuliriza ne beekuba mu ttooki ne batereeza. Ekikufuula omusajja kisikuboggoka. It's leadership. Bukulembeze gwe tandika okwetwala ng'omukulembeze. Tandika okutunuulira. Nkugambe gwe kikole mu bukozi. Buuzaawo abantu b'oliraanye. Ani alina emirembe 7 egiva ewaabwe ng'agimanyi ntono eyazaala jjajja wa jjajja bagenda koma ku mirembe 3. Gwe njagala weebuuze emirembe 7 okuva ku ggwe lwaki bateeka okujjukira nti watambulako ku nsi eno.
ebyo bimala ndowooza. Toyanza nnyo Tubeere bulungi. Mwami Linda Ombwat tutudde kusukkawo bulungi tambuza vidiyo paka uneemutuukako.